nali ngezaako kutegeeza because nafuna feedback kuva mu bantu. Abantu bano nagezaako kubanyonyola ne bagamba omuntu wabanga yava mu kizikiza oba mu satanist talina kusigala nga atuwadde same message. Lwaki either ajja kubanga akyaliyo. Lwaki nti bino bintu bya mwoyo. Wobanga olabye ekintu mu mwoyo tekitegeeza nti mu reality bwe kito bwe kino okola ki bwe kino okuba. Kubanga nageza okubalaga nti wano enjiri gye tulina okubuulira Yesu gye yaŋŋamba mu ggulu nti tulina okubuulira enjiri abantu balokoke basobole kuyingira ki eggulu. Si enjiri ekondeminga oba etiisa oba ekanga. Mbu enjiri egamba don't do this. Kubanga Yesu kenyini tiyabuulirako enjiri yagamba nti nviiri. Wobanga olina olunyiriri lugamba nti Yesu yabuulira enjiri ya nviiri y'amasaati y'okwambala y'okola ki ojja jimpa. Either enjiri gye yabuulira ng'ekwata kwambala aba asomesa empisa nti omuntu mulokole mutuufu oweeyisa bwoti oyambala bwoti oyogera bwoti bwekityo bwe kiba. Naye si kujja ekintu kopi n'okikopinga mu magombe n'okireeta wano n'otandika kitiisa abantu. Waliwo omuwala wange Saudi eyo babadde bakamuba miliyoni 1.8 nga buli kitambo kya jjajja ng'asasula miliyoni, kitambo kya maama ng'asasulayo, naye nga bitambo tebivaawo byamugamba agenda abijjawo. Nabbi wa bulimba. Yes, so omwana yankubira ng'akaaba ngamba pastor nze bangambye ate nyongereyo 5 ndaba sente zange nziteekayo bitambo tebigenda. Nga naye sitaani golowooza ayagalayo, golowooza kumusuula bakwata bagamba bakomandinga bukamandinga sitaani wangi mu Lucifer wangi genda mu kizikiza. Omanyi olutalo lwali awo. Anti kati kyengeza kugamba nti bino bintu si byagamba nti sitaani akolera ki. Kinakugambye nti obujemu bwaliwo edda n'okusukuluma Bible kyemanyi. Omwana ampa example nti sitaani alinga bolaba RP asiba abasibe eri mu komera. Kati alina mukama we government gwakolera. Kuwaffe tukola ekibitu batusobeza Katonda si sitaani. Simayogeza kufuna omuntu ekiyambuuza. Nkitegeera. Yes. Ekyo kiri very light kukyabuuza. Kiri light. Kubanga sitaani yakola olukwe. Nafuna amalala kubanga sitaani yali muyimbi. Nga bwayimba eggulu lyonna liwulira. Okitegeera. Eggulu lyetwogerako lino ye tuyita upper room, upper place, upper. Kati kiri kyenzize mbadde njagala kunyonyola nti Katonda nga tanatonda eggulu phase 2 ne phase 1 yali mu upper room eri third heaven gye tuyita yatonda process by limu. Yes. Eri gye babeeranga ne bamalayika gye bakolanga ki gye basookera eyo ebitonde gye yabitondera bamalayika biki byonna ng'egye ya designinga eyo nyumba ya kitaffe eyo gyebeera eyo wabeera Namulondo. Okitegeera. Ne Lucifer mweyo upper room yalina obusobozi kubanga Katonda yamukola nga musinza nga mutendereza ye buli yakola nga amalobozi gamuvaamu oba mu mbuto. Yes. Ate buli bwasinza nga kitiibwa kya Katonda kikola ki kivuna. Yali asobola n'okumanya ebiribaawo mu maaso. Kati kankubuulire Katonda ya designinga Lucifer nga mwesiga nga kitonde nga bamalayika nga manyi mu bamalayika basinga kyokka mu ebyo bintu byennyini bya designinga instruments ez'okusinza byalinga byakulwanyisa. Teyakisuubira nti ali waganyala. Yes, yali takisuubira. Entandiko baba mukozi tabonaabona. Ate lwaki tobona? Ate osobola obeera mu kisigiza notabonaabona. Ate wabaawo bakusinga ranka. Badde mayokolero oyo afugayo. Bagambye alina ekisa. Bagambye yasaasira. Togamba atulugunya n'abamukolera. Yes. Kati sitaani bw'abanga ayagala kulya ng'ayagala kulya musaayi
kati mission yaganye mu batuukirivu basindise mu batuukirivu mission ekoze eki eganye kati goloza n'alyawa alya mubabe. Export TV to the world.